for inviting me. Webale nnyo okunyaniriza It's a Professor great Mukenya. privilege. Mukisa gwa nsusso nnyini. I don't take it for granted. Simala kitwala bwento kirina I kwa bwento. appreciate your efforts. Njagala okusiima by'okoze ebirungi. You have worked for the country, Okoledde eggwanga lyaffe Uganda eno. and now you're praying for the country. Kakati era osabira ensi yaffe. We appreciate your efforts, Professor. Tukusiima nnyo Professor by'okola. May God reward you Mukama ddala akubalirire and ekigambo strengthen you to do more. era akuwa amaanyi ag'embava ag'enjawulo. Hallelujah. God bless you. Yesu abawa omukisa. I've been asked Nsabiddwa to make a brief preaching. okubuulira okumpi gye muli. I'm not all that a preacher, I'm more of a teacher. Siri nnyo omubuulizi, ndi nnyo omusomesa wa kigambo. I treasure in teaching. Nze okusomesa nkusamu ekitiibwa But kingi. since I've been asked, Naye si kubanga bansabye okukola I will ekigambo do it by ekyo. God's grace. Nja kikola ekisa kya Mukama Katonda waffe. The importance of this faction is to thank God Obukulu bw'omukolo guno Mukama waffe kwe kumwebaza for n'okumusiima. all that He has done Byonna by'atukoledde. and what you want me to do. Naye agenda okuba nga atukolera. So, with humility, N'olwekyo mbwetowaza obungi I'd ennyo. like to ask you we stand up. Njala kubasaba tuyimuke ffenna. We ask the Most High God Tusabe Mukama waffe ayinza ebintu byonna. to bless Okuwa omukisa our gathering. okuŋŋaana kwaffe olunaku lwa Our leero. Lord Jesus Christ taught us Mukama waffe Yesu yatuyigiriza. that when 2 or 3 gather in His name, Babiri basatu nga kumanye mu linnya He lye. will be in their midst. Ye anaabira mu masekkati gaabwe. Let's invite the presence of our Lord Jesus Christ Twalinza okubeera kwa Mukama waffe Yesu Kristo olwa leero. before I can teach or preach anything. Nga sinaakubulira kigambo kyonna. Let's invite His presence Tuyite okubeera kwa Mukama Katonda so that waffe. as we thank Him, Nga otumwebaza. we are assured of His presence. Tumanyi nti Mukama waffe aliwo era ajja kubaawo. Because not every gathering He will be there. Kubanga si buli kuŋŋaana kwonna bwe But tukuŋŋaana He said 2 or waabeerawo. 3 gather in my Naye name. yagamba bakuŋŋaana babiri basatu mu linnya lyange. We are more than 2 or 3. Tusingawo ne babiri abasatu. So olwa let's leero. lift our hands Emikono waggulu and ask for His presence. tusabe okubeera kwa Katonda. Right here, Jesus, Yesu omutukuvu. Son of the Most High God. Oyo mutabani w'Omukatonda waffe ayinza ebintu byonna. You said in your word, Wagamba mu kigambo kyo. when 2 or 3 gather in your name, Babiri basatu nga tukwanyibwa mu linnya you lyo. will be in their midst. Olibeera mu masekkati gaabwe. Lord, we call you, we invite you Mukama tukwaniriza ojje into our midst. mu masekkati gaffe. That as we accept our thanks. Era okkiriza okwebaza. Bless this meeting right here, Jesus, W'omukisa okuŋŋaana kwaffe olwa Son leero. of the Most High God. Omwana wa Katonda ayinza ebintu In byonna. Jesus' mighty name. Erya lya Mukama waffe Yesu ne bagamba Amen. no. Ne bagamba And now bonna you nti see. no, amiina. Mutuuleko wansi. I'm going to share with something with you briefly. Ngenda gaba nammwe ekintu kya kitono nnyo gye muli. And all I'm sharing with you Kye ngaba nammwe olwayo kiri. is the spirit of love. Ye omwoyo w'okwagala. When God loved the world, Mukama yagala ensi eno. He gave His beloved Son. Yawaayo omwana we omwagalwa omu It yekka. all began with loving. Kyatandika na kwagala. So Kwagala. God being a spirit, Mukama nga bwe yali nti mwoyo. He is a spirit. Ye Katonda mwoyo. So He is the spirit of love. Alina omwoyo we ogw'okwagala. Whatever He does Byonna by'akola in our midst, mu masekkati gaffe. where He is involved, Wonna waali nti abeeramu. it is because of love, Kubanga ajjudde okwagala. in good and in bad. Mu bitawaana, mu bubi ne bulungi. When He punishes us in bad ways, Bw'aba bad nga times, atukangavudde nga tukoze ebikyamu. not because He hates us, Si kuba nti atukyawa. He loves us. Atwagala He nnyo. wants us to turn to Him. Yagala tubeere nga tukyuka okudda When He gy'ali. expresses His love Bw'aba ayolesa okwagala kwe with goodness, mu bulungi bwe. still is an expression of love. Era aba ayolesa okwagala kwe In okulungi. all ways, Mu ngeri zonna. His spirit is love. Omwoyo wa Katonda kwagala. There is no way you can have the spirit of God Toyinza kuba na mwoyo wa Katonda without loving you nga first. toyagala takwagadde nga toli The kwagala. Ofoundation Omusingi of the gwonna spirit of God in our hearts mwoyo wa Katonda ng'ali mu mutima gwaffe or in our lives, oba mu bulamu bwaffe it starts with love. kutandika na kwagala. How we open doors for God into our lives. Mukama yaggula enzigi mu mutima How do we gwaffe. open the doors? Tugula tutya enzigi zaffe. Is developing the spirit of love in us. Kutondawo kwagala, mwoyo wa kwagala mu ffe. Professor Kenya has taught us something. Professor Kenya aliko kyatuyigiriza That even after being dropped as a vice president, nti yadde nga takyali kati vice president wa Uganda he still appreciates
his boss. Akyasiima nnyo mukama That he looks at him era amutunuulira and prays for God to use him more. ne yeebaza mukama waffe kubanga He amukozesezza appreciates nnyo. the courage he has. Asiima obuvumu bw'alina. You can't speak that now toyinza kugera bigambo biringa ebyo unless you have essaawa love in your heart. njagala ng'olina okwagala mu mutima Him gwo. inviting us here ye okutuyita wano olwaleero is from the spirit of love. kubanga ajjudde okwagala. Haleluya, amiina. Without the spirit of love in us, nga talina kwagala mu ffe, then we have run short awo tuba tuweebuuka of the commandments of the Lord. ku mateeka ga mukama waffe ge If you yatulagira. are to read the book of John, chapter 15, mu Yokaana essula 15 verse 17, ennyiriri 17 it says, "This is my command, bayibuli egamba kino kitegeko kye mbalagira olwaleero, love each other." mwagalanenga. There's no way you can advance toyinza kgenda mu maaso mu ngeri in true yonna love mu kwagala or in true life, oba mu bulamu bw'ensi or sustain the goodness of life oba okuba nti ogenda mu maaso n'obulungi without the bw'ensi spirit of love in your heart. tolina mweyo wakagala ng'ajjudde mu mutima gwo, Because the enemy will use you kubanga omulaba ajja kuba kukozesa to perpetuate his intentions. ogenda kutwala mu maaso ebigoberezi byagoberera. And yet we are living for a season. ate nga tuliwo akaseera buseera We are ku living nsi for kuno. time. tuliwo ku nsi kuno All the mpawekaaga things we gather, byonna bye tukumanya kuno ku all the things we nsi treasure, byonna bye tusaamu ekitiibwa muno mu we shall one nsi time leave them. lumu tugenda kubireka tuve mu nsi. But your legacy you left behind naye omukulu gw'oleka mu nsi muno shall always torment you gugenda kubanga in kuyigganya case it didn't lack love. bw'oba nga temwalimu kwagala. But you always feel peace naye owulira bulijjo emirembe and comfort, era n'okubudaabudibwa even in kwonna eternity, ne bw'oba ng'ogenda mu butaggwaawo as long as the spirit of love was with you. bw'oba walina omwoyo wakagala nga yali akujjudde mu mutima gwo. Our Lord Jesus Christ, mukama waffe yesu kristo even in pain, yadde yali nga yali mu bulumi he said, "Father, yagamba nti kitange forgive them, for basonyiwe they do not know what they're kubanga doing." tebamanyi kye bakola. Because he wanted not to lose. yali tayagala kubanga He didn't asubwa want to lose tayagala kubanga asubwa his destiny yali akubanga at that agenda last minute. okukomekkereza mu And dakiika say, "Lord, kill them, eyosembayo. Lord, destroy them, Lord." He didn't want to do that. tayagala kubanga ga nti babonereze kitange He knew yali akimanyi his bulungi successful journey nti olugendo olulungi is otuukiridde completed by love. lutuukirizibwa kwagala. Without love, bw'oba tojjudde your kwagala journey will be a disaster gy'oba ogenda mu maaso kajja kuba katyabaga. at the end of it all. byonna byebikomekkereza. Righteous Father, we give your name praise. kitaffe tukwebaza We thank you ettendo for your grace and mercy. tukoza kubanga mukama otuwadde ekisa kyo Give us a spirit of n'okwagala. love. tuwe mukama mwoyo And as wakwagala. we thank you tonight leero mukama nga tukwabaza for the blessings you've given in this country, omukisa gw'owadde eggwanga lyaffe uganda. Father, fill us with love in our hearts, kitaffe tujjuza okwagala mu mitima gyaffe that we may advance tusobole okugenda mu the maaso good foundation built up by our Father. omusingi ogwateekebwa mu bulamu bwaffe. In Jesus' mighty name. erya mukama waffe yesu tusabye ne bagamba nti no amen. In Jesus' mighty water. mu linnya lya mukama waffe yesu, In the name of Jesus mu linnya Christ. lya yesu ery'amaanyi, amiina. Now as I conclude, kati nga nzingako as children of God, ng'abaana ba katonda we have a Father, tulina kitaffe, the Heavenly Father, kitaffe oyo ow'omu ggulu. who doesn't mind how we look like, atafaayo oba ofaanana otya black, bwotya, white, oba oli muddugavu oba oli mweru, short, tall, oba oli mumpi oba oli muwanvu, born again, Muslim, wazaalibwa gwokubiri oba oli awo Catholic, gwakubiri, Protestant, mukatuliki, Orthodox, mupodo, whatever it is. oli musodokisi oba oli ki, It is Him who's the true judge. ye yennyini He y'alamula, knows who's true and who's wrong. y'amanyi omutuufu n'omukyamu. All He wants us is to He wants from us is one thing: kyatugala tezaza mu ffenna kintu kimu kyokka, love each other. mwagalanenga. Believe my Son Jesus Christ, kkiriza mwana wange yesu kristo that you may be saved. mubeere nga mulokolebwa. May God bless you. mukama waffe abawe nnyo omukisa, May God bless you mightily. mukama abawe omukisa n'amaanyi mangi nnyo. Thank you, Lord Jesus. weebale yesu kristo. As I conclude again, kati nga mmaliza ogwokubiri I would like to encourage Professor Bukenya. njala okuzzaamu muganda waffe profesa bukenya. You know, Professor Amaanyi. Bukenya, we've been together for some good time, tubadde ne profesa bukenya okumala akadde kati and I kawerako, appreciate him
Era musiima nnyo kusiima nnyo ssebo. He had a radio station Ayina station ya radio that was selling. yali atunda. There were worldly people, there were all those who wanted it, different many people wanted it. Waliwo abantu bangi abali bagyetaaga abantu And offering some good offers. ng'ate balina ssente enkumu nnyo. And he said, these ones who are doing God's work, but he said, naye n'agamba I will give it to the people who are doing God's work. nja kugiwa abantu ba Mukama bakola omulimu gwa Katonda. So he had a godly heart in him all along. yalina omutima gw'okutya Katonda munda mu ye. He gave us a radio. N'atuwa radio station And namba. he said, start using. N'agamba mugikozese rediyo eyo. You pay me slowly by slowly. Mujja kunsasula mpola mpola. Everyone clap for Professor. Bane mukubireko Professor engalo ez'amaanyi ez'omuggondo. Wow. So God used him as a vessel Mukama mukozesa ng'ekibya for the establishment of Christ FM. okubeerawo nga tuteekawo FM. It is called Christ FM. eyitibwa Christ FM 91.6. 91.6. It came from Professor Bukenya. Bane yava wa Professor Bukenya oyo gwe mulaba awo. May God remember you and bless you, sir. Mukama akujjukire musajja gwe. And I'd like also to encourage you that though you are retired, Nyalakuza mama yadde kati olabikanga retired but you're not tired. akadi nene ng'okyalimu ate embavu. You are not tired. Naye tokoonye toli You still mukulu. have the energy. Okyalina embavu. We pray that God may use you Nsaba Mukama akukozese in the push for the East African Federation. okubanga tugatta kye tuyita amawanga ag'awamu aga East Africa. It's our hope. Ssuubi lyaffe. When we get the East African Federation, bwe tufuna okwegatta okwamu okwa East Africa yonna. so many unanswered questions Waliwo bingi ebitannaba kuddibwamu. will be answered through bijja that. kuddibwamu nga biyita mu ekyo. Cogitate through it. Cogitate through it. Think through it. Bijja kuvaamu nga No, think through it, Professor. Professor kirowoolezeemu kirowoozeeko. You see the depth I'm talking about. ojja kulaba kyenjogerako olwaleero. May God energize you. Mukama akuwe God strengthen amaanyi. you. Akuzeemu embavu. And I can't leave this pulpit before I ask everyone to pray for you. Siyinza kuvaamu nga sigambye buli muntu yenna alina kukusabira. We have our grandfather, Professor Kayuwa, here. Tulina jjajjaffe Professor Kayiwa naye awo waali. I'm so humbled Gamba to nzikakanye stand nnyo mu maaso ge. and preach before you. okuyimirira mu maaso ge ne mbulya nga I'm even shivering. I say, I don't know whether my professor is getting the mistake. So, n'entegeteege kati zinfamba. Professor of letters. Professor w'ebbaluwa ennyingi. May God bless you, Professor. Mukama waffe akuwa omukisa. But I pray, let's pray for mukwano gwaffe. Professor Bukenya. Tusabire Professor Bukenya. He's still an active man. Akyali musajja akyakolera ddala. If he has put up his mind, Oba ataddewo endowooza eringa eno. it's a sign that there's a seed inside there Kano kabonero kalaga nti alina ensigo y'embala mu mumwe. that we need to support Tulina okuba nga tumuwagira ffenna to bear good fruits okuba nga abala ebibala for ebirungi. our good and for our children. Ku lw'obulungi bwaffe n'ery'abaana baffe. Let's stand up and pray for you. Tuyimuke ffenna tumusabire. Wow. And release blessings Musumulwe omukisa and strength ogw'omugundu n'amaanyi. that God will use him, Mukama amukozese still use him era amukozese in a way mu ngeri makubo. that he lays a better foundation atekewo omusingi okusinga na guno obulungi. that our children will benefit Abaana baffe baganyulwengamu and do good things that will bless bakole ebintu future generations as era well. gunaawo omukisa abagenda okudda. Father, we give you name praise. Kitaffe tukwebaza ssaawa eno. We thank you for the life of Professor Bukenya. Tukwebaza olw'omukisa n'obulamu bwa Professor We Bukenya. pray, Lord Holy Spirit, Saba mwoyo omutukuvu Katonda waffe. that in the name of Jesus Christ, strengthen him. Nti mu linnya lya Yesu Kristo muwe amaanyi. Lord, strengthen him. Mukama muwe embavu. Fresh ideas, Amagezi amapya. new inspirations, Ebirowoozo ebipya. that you may use him as president. Omukozesa okusinga ne byalinga Vice President. Appoint him, Lord, Mukama muteekewo ate. among those who are driving for the Federation of East Africa. Mu bantu abanaateekawo enkizo ya East Africa. Bless his family. W'amaka g'omukisa. Bless him, Lord. Muwe omukisa Mukama. In Jesus' mighty name we Erya pray. Mukama waffe Yesu tusabye. Amen. Ne bagamba nti no. In Jesus' name, have your seat. Erya Yesu ne bagamba nti ki? Thank you. Can I have your seat? Yakumeka yakuna. I have 4 doctorates here, a PhD and doctorates. Tulina ffenna wano doctorates No, I nnya. personally have 4 doctorates. Ono alina nnya nange nina nnya. But I got inspiration from Professor
Professor Kayiwa. naye byonna nabijja ku Professor Kayiwa oyo gw'olaba oyo ali awo. I went to Leeds University, I went to Twagenda the mu university, university ye. his university, Twagenda mu and the one of university Leeds. endala, n'eya Leeds. So I have 4 doctorates, but the inspiration came from Professor Kayiwa. 4 doctorates naye nga amagezi n'amaanyi n'obusobozi bava Professor Kayiwa. I have 4 degrees, he has 7 degrees. Nina degrees nnya naye 7 ndowooza mu kwezi 8. I have 2 masters, he has over how many? Masters 2 gw'oba olina mmeka tujja kulaba. But diplomas I have 10. Alina 10 I have 10 ndowooza. diplomas. Diploma alina 10 I have 10. Then I have 20 certificates. ne certificates nga 20. 20, yeah. makumi 20. God bless you. Mukama abeere nnyo I'm so omukisa. privileged to be here tonight. Sanyuse nnyo okuba nammwe olwaleero. Thank you for the invitation. Okumpita wano olwaleero All I was trying to speak in a few words. mbeera nammwe ebigambo ebitali bingi. Love each other. Mwagalane nga bulijjo. God bless you.